esooka bizinesi ne ekyokukozesa main road mane mye babagaana okukozesa main road babawa options bbiri ekitongole kya poliisi nga kikolera ku mateeka ga gavumenti oba abo abakungu abali mu gavumenti ab'NRM nga bagamba Kyagulanyi option esookera ddala mu option eri etya bweti Kyagulanyi obutakozesa main n'ayita munda okutuuka gy'agenda enguudo tujja kuzirima asobole okutuuka obulungi newe wabawala watya ye option esooka. Option ey'okubiri gye baawa abakungu ba NUP okutambuzaamu omukulembeze waabwe mu kino ekyakkunga kwe kumuwa namunkanga oba gy'oyinza okuyita helikopita ng'emujja mu maka ge emagere okumutuusa wagenda okukuba kampeyini oba wagendera okukolera tuwa mu kisa wuliriza ssente empitirivu ababa bakulindiridde ku kkubo ne baleeta akalimpagano k'ebidduka nga bakuwagira tuli ready okukuwa namunkanga etambuza abantu 50 weddu okukutuusa awo wogenda okuba kampeyini okuva okuyita mu bya eyo munda nga toyise ku main, that's one. Eyokubiri okukuwa namunkanga ekutwale kutuuse ngaawo wonna wonna namunkanga kyeki ennyonyi okukuula Kamuli ggulu kisoro iganga n'ebitundu ebirala naye nga toyise ku kkubo bantu kulaga mukwano kuwagira kuwa nanansi kukuyayanira okulabako n'okulaga essanyu naye namunkanga eyo enywa amafuta genkanawo olunaku abavuzi abagivuga n'abagikolamu bagenda kusasula ssente mmeka lwaki tezigenda emulawanga lwaki tezirabirira abo bamulekwa lwaki tezimaliriza ennyumba y'omugenzi Jacob Olanya ng'ekisuubizo ne kituukirira naye baagala muziteeka mu Kyagulanyi wuliriza kanga ebyagwa ku galanga nabiraba sibeesiga nja kuyita mu byalo kuba nayo ninayo numbers. I have the numbers. NUP eyina numbers tujja kuyita mu byalo era lwe luno olugendo lwolaba olwe mu byalo Kamuli we tulina okutambulira essaawa 4 tuli mukumpi mu ssaawa 7 olw'ensonga oluguudo lwa mu byalo naye era namungi w'omuntu ng'anyo okuwubira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amazina bagazina ate era bamumanyi n'amanya bagoogera mu butereevu nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ekyannamunkanga yakigaana n'asalawo ayite mu byalo kubeera naye abawagizi gye bali they have the numbers ate abantu ababeera ku main bava mu byalo kati poliisi egamba ate ne mu kyalo gye twayagala omuyisa zitutya akalenzi kano ak'emyaka 4 yeye ensonga gye tuliko olunaku lwa teri kuyita mu bantu wabula kuyita munda walikola ekintu okulumya gundi n'ofundikira ng'oyambye muyambye okamala walikola ekintu okulumya Kyagu n'ofundikira ng'oyambye muyambye okamala wali muyisa mu byalo mulumya gundi n'ofundikira ng'omukoledde kampeyini
amala Namunkanga yagigaana kisookera ddala bajja ekyokubiri omutitimbi gw'ensimbi ogugenda okumwononerwako olwa Namunkanga agamba nedda nze ndi mwana wa ghetto nagulira kamooca kampite mu byalo. Oli ku Ghetto TV amanya Buganda Ronald Mugenyi muzzukulu wa Nankere Bukerekere baganda bange ab'okulubya mbatumiddeko kasu parish ne lubya parish nzija mu butongole ate mu lo nzija tuli mu byalo eno munda Kyagulanyi toyina kukolansi polisi ya Uganda ebiri okumuwa helicopter okumujja ewaka paka nanase ensujju okumuzinira ku mazina okumulaga essanyu okumutegeeza nga we bali emabega we ne bamugamba human the main road. No, you either we give you the helicopter from home up to the venue or you pass through mubyalo engudo zo mukyalo bazita batya remote area enyi owekitiibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu awerekeddwako Secretary General ayise mu byalo naye ne waayita mu byalo lengera ekiri mu byalo gye bamuyise walikola ekintu okulumya Kyagu n'ofundikira abeeno baali mulabyeko ddi maka naawe abeeno baali mulabyeko ddi abeeno baalirabye ddi ku Kyagulanyi tuli eno mu byalo eno essanyu libogaanya abantu beeno bafunyeemu village roads remote areas village roads we baziyita ssebo enguudo z'omu byalo bayina okukuyisa mu byalo eyo munda toyina kuyita ku main road. Banange njagala nnyo okubatumirako mwena bali ku Ghetto TV abagoberera olunaku olwaleero tuzzeemu buto muganda wange nateera okulaba nga tugenda maaso n'enteekateeka zino n'okubalaga ensonga nga bwe zitambula nayongera okubatumirako mwenna abali gye muli buli omu wasinzidde mumbuulire buli omu wa wonsinzidde okubanga ogoberera ensonga tweyongere okubanga babuusako n'okubatumirako nga batugenda maaso ate n'olugendo lwa president oba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eyalondebwa. Alright, oli ku Ghetto TV bamuyisizza mu byalo eno takkirizibwa tuli mu ppanya bagambye mu byalo eno munda enguudo z'omu byalo baziyita ppanya nkyagala mu luzungu muganda wange nkyagala mu luzungu this government yes oli ku Ghetto. Thanks for the broadcasting, thank you so much. Kikaddiye abuganda wa yes bana mwebaleko kubeerako ate era nakugoberera nsonga mu kyalo kikukolera yes mu kyalo kitukolera I think kitukolera ate no mu campaign tudda ne boddo already nte message oba wagitwala dda nga wagitu amanya Buganda Ronald
mugenyi njagala okwebaza emikutu gyonna kwegiri abali ku Facebook mutambuze message kuliko Sama Uganda olujuliro ekyoto Mapu Media Ghetto TV n'endala nnyingi nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala baganda bange remote areas wa bulijjo buli kimu ekiyamba omuntu bafuba nnyo okulaba nga bakisaanyawo buli ekiyamba munnayuganda tugenda Kamuli naye tulinga abagenda ku boda ya tulinga abagenda ku boda ya TZ shortcuts road onangaye bagita shortcuts road live from UAE webale nnyo webali eddala kubaako shortcuts road ziwiri bebaziyita shortcuts road olemwa banange yes ekyo kyekiriwo federal roads Achita Federal Roads, I think that's the right word. Engudo zo mu byalo eno munda. But will you reach in time? I don't know whether we'll reach in time. Kwala kyo bayinza okuba bakikoze bakigenderedde. Whether we'll reach in time. Kwala kyo bayinza okuba bakikoze bakigenderedde. Kyagulanyi okumuyise wala aleme tuuka mu budde. Naye buli amulabako bannange. Lero lubasaze lero lusaze baani okay yenze Sama yushi una mwedala okubanga baweereza ensonga nga bwe zitambula nayo tana yalinda badinsiga wala eba nayo